Ekigendererwa kyaffe kituufu kyakuvuunika gavumenti ya Museveni, so tetulina girungiya, tulina girabisa bulabisa. Njagala abalambuzi bwe kiba kyetaagisa abalambuzi kulekerawo kujja mu Uganda ffe okufuna eddembe lyaffe kibeere bwe kityo. Bwe kiba kyetaagisa byanfuna okwesala Abannayuganda okuva omugwa gwa Museveni gwabatadde mu bulago kibeere bwe kityo. Tugenda kukola buli kiremesa gavumenti ya Museveni tutandika butandisi. Yes, kaakati nno tuba tusimbudde mu mawulire agakagwawo butereevu nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalayira okukola buli ekyetaagisa okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni egwa ku ttaka. Olutuukidde olunaku olwaleero ng'ebigambo byongera okubeera nga bisajjukira n'okwonoonekera omusajja omukadde ow'enkofiira Jeneraali Museveni, omusajja tewabulwa. Kaakati nno nga kkooti ey'ensi yonna erina emisango ku General Museveni era nga bino byonna byava ku Kyagulanyi. Paalamenti ya European Union nga yayise General Museveni yennyonnyoleko bino byonna nga Kyagulanyi yaseesaamu. Kaakati nno United Nations nayo okubeera nga eriiso lyayo likanudde litunula nkalirize ku mbeera etambula munda mu ggwanga Uganda, kyongeddewo akasattiro munda mu gavumenti eya Mwami Museveni nga abakulu batuula bufoofofo, abakulu beewuunaganya nga ekiro n'emisana bano babeera mu zimmiitingi okulaba butya bwe bagenda okusimattuka embeera Kyagulanyi yataddewo oba akasito katadde ku gavumenti ya Mwami Museveni, omusajja gwe balya mu ngalo. Kaakati wuliriza, oluvannyuma lwa gavumenti ya General Museveni okubeera nga yaweereddwa ekibaluwa eky'okuvaayo bennyonnyoleko wali mu European Parliament, kaakati bano tebaayitiddwa bokka, bano baayitiddwa ne ttiimu eyateekebwaho okubeera ng'etunuulira akalulu k'eggwanga Uganda akaakubibwa naddala ng'ennaku z'omwezi 15 nga intaneti yaggyibwako. Wuliriza, Election Observation Team eno eya African Union yavaayo n'eyogera ebigambo bingi ng'esiiga akazigo ku gavumenti ya Mwami Museveni. Wabula kye bataalekayo kwe kubeera ng'omusajja eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria yali akulembedde akakiiko kano, Jonathan Goodluck, yavaayo n'aseenya ku kyamagye. Wuliriza, yavaayo n'aseenya ku kyamagye okwefuga akalulu k'eggwanga Uganda. Kaakati ensonga y'amagye okubeera nga yeefuga akalulu k'eggwanga Uganda wakati nga intaneti yali eggiddwako, ensonga eno eri ku mwanjo nnyo. Kyokka nga ne European Parliament bwe yatuula baategeeza nti mu ggwanga Uganda tewaaliyo kalulu, waaliyo military operation oba waaliyo bikwekweto by'amagye. Kaakati nno ensonga eno eyongedde okubeera ng'erakira n'okuteekawo obunkenke munda mu gavumenti ya Mwami Museveni na butya bwe bagenda okubeera nga babitebya, ng'ate waliwo ne munnamawulire avuddeyo omu ku abo abatunuulira ensonga mu kalulu n'aleeta ebifaananyi n'aleeta obutambi obulumiriza gavumenti ya Mwami Museveni okubeera nga akalulu kano abantu baakubwa, abantu baasibibwa, obululu bwabbibwa, amagye ge gaayiwanga obululu mu bookisi. Kaakati nno ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda, tugenda kwongera okubeera nga tutunuulira ensonga we zituusizza gavumenti ya Mwami Museveni n'akasatiro akali mu State House munda. Mukwano gwange ogenda kubeera nga otegeera General Museveni ali ku maggwa. General Museveni obuwanguzi by'abakama bwe yamulangirako ng'ennaku z'omwezi 17 bwongedde okubeera nga bumulakira. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, lisiti y'abasibe, wuliriza, aba NUP bokka abasoba mu 600 abali mu makomera, mukwano gwange ekanza abantu. Ebyakkano Dr. Kizza Besigye Warren Kifeefe eruzira nabyo si birungi. Musajja wattu ono amawulire agavaayo gatiisa gennyamiza, omusajja lwakeesa lwabala, omusajja taasulewo taasiibewo yali ku mimwa. Wabula nga ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo avuddeyo n'ekiwandiiko kyafulumizza ku mukutu gwe ku bikwatagana n'embeera egenda mu maaso naddala ku basibe nga ne Besigye ate mwana wattu tamutalizza. Tugenda kubeera nga tukikusomera. Minisita Okello Oryem ebintu bimwonoonekedde okuvaayo n'ategeeza eggwanga nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kubeera nga guliwako emisango gya treason. Ono agudde mu katego ka Kyagulanyi naye tayinza kubeera nga ate asimattuka bwe twolekera. Wabula bino byonna nga tugenda kubeera nga tubitunuulira, waliwo amateeka amakambwe amakakali agongedde okubeera nga gateekebwateekebwa okufuluma mu Paalamenti ey'eggwanga Uganda nga bwe nzize nkugamba. Kyokka nga waliwo n'amalala agamaze dde okubeera nga gafuluma nga General Museveni yagataddeko dde emikono nga bannayuganda bangi ku mmwe temunnaba kubeera nga mutegeera era nga mumanya amateeka ki General Museveni ge yamaze dde okubeera nga asayininga.
wadde nga tannaba kubeera ng'alayira. Wuliriza, nakugamba nti ekisanja kino General Museveni mwagenda okuyisiza amateeka agagenda okwewuunyisa buli munnayuganda, mwagenda okuyisiza amateeka agagenda okunyigiriza buli munnayuganda, mwagenda okuyisiza amateeka agagenda okubayambanga bo abantu ab'akabinja akatono, abantu abafamire ye okusigala mu buyinza obw'eggwanga Uganda ne bw'anaaba avuddewo ng'amateeka gagenda okulekawo. Kijja kubeera kizibu nnyo bannayuganda okugamulungula, okugabuuka, okufuna omukulembeze owaabwe bo gwe baagala nga abantu. Njagala owulirize, tutandikidde eno ng'otaddeko ekigalo akatambi kano katambule nnyo. Sheikh Ashraf musajja musomi wa ddwa Kayingo ku namba esembe 3711 gwe tutambula naye mu buli mbeera. Ng'olina ekizibu mwekwate mukooneko, ajja kubeera ng'akusomera ddwa ng'ataddeko akabaani n'amaziga lukuya, embeera ekutererere. Kansooke mala okubeera nga nkuwa obubaka buno katono nnyo ate nkomewo tusumulule kugambye nti General Museveni ekiri mu State House kitokota si kisaanikire, wabula nga n'ebinaba mu Uganda enaddako mukwano gwange buli omu abyesunga. Babagigira abako Uganda epyaze mwana gyenjogerako wabula simanyire singa okugira abako eribere fanane kyo ba Uganda eribako mwana babagigira abako Uganda epyaze mwana gyenjogerako wabula simanyire singa okugira abako eribere fanane kyo ba Uganda eribako mwana wabula ne singa okugira abako Uganda epyaze mwana gyenjogerako kadisira makalinda sose migoteko wala misolo jona bagitujako yesu babagigira abako Uganda peli wedembe tunagira abako Uganda panga tele mobesiaga kate mole batima batayaga liga ngaya kula nelinga Amerika Uganda panga temuchali maziga ngasingo bwavu mu Uganda avuga kuluka kate muchali mukufugisana tamuli kwevuganya kwelagana maani kana kuba nabite netuli bamaani kate wachaliwo kukozesa nnyo maani Uganda nga yakula nelanga ya maani obabigira abako Uganda mpaze mwana gyenjogerako wabula simanyi esinga okugira abako eribere fanane kyo ba Uganda eridako mwana obabigira abako mwana Uganda mpaze mwana gyenjogerako wabula simanyi nesinga okugira abako eribere fanane kyo ba Uganda eridako mwana pulira nesunga Uganda etali muntu kana bo betulonda tebakyali muntu kana fe wano vali unene ya sente nga boyeye kibumba kisokola muntu njagala kulaba ku Uganda lelimedebe nga tewakyaliwo ekyo kisadaka baana nga tetukyawulira balepinga abaana nga tewali malwaliro maana mwe babba abaana wegali amalwaliro agazalisa abaana nga nekungude zaffe tekukyali baana abasawo nga bonna bafuna emisaala nga tewakyaliwo tulugunya bakyala nga wegali amalwaliro agazalisa abakyala abasomesa nga babawo emisaala nga tewakyaliwo misolo ku mabaala nga kafiyu tewali abantu tusula tuba obaligirira bako Uganda epyaze mwana wabula simanyi mwana wabula simanyi nesinga mwana. Yes, ekirooto kya buli munnayuganda kati kwe kulaba ku Uganda empya, kwe kulaba ku Uganda enaddako enaafaanana etya nga General Museveni omusajja amazeewo emyaka 40 amaze okubeera ng'ate atwabulira musajja wattu n'atukongokako bukumbu kuggi n'atuviirako ddala. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamuseeko najja osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osazeewo okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi. Nakugambye dda nze ndiwo okubeera ng'ate tutaanya, tutaggulula, tutematema ensonga empitirivu ezigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, ate tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tuvuunuka ne tugenda mu Uganda eyo enaddako buli muntu yenna yesunga. Mama Switzerland, ekirooto kyo kulaba ku Uganda empya, ekirooto kyange kulaba ku Uganda empya, ekirooto kya Kevin kulaba ku Uganda eyo erimu eddembe. Kakati no muzeyi taata twongera okubeera nga tumusabira naye asobole okubeera nga awangaala alabe ku Uganda enaddako bw'enaakulukuta amata n'omubisi gw'enjuki ng'omusajja omukadde ow'enkofiira amaze okubeera nga atwabulira. Kati wuliriza nnyo, nakugamba mukwano gwange nga tutandise ti General Museveni palamenti y'omulundi guno ey'12 bw'amala n'agikwata mu ngalo ze 5 kagenda kubeera nga katujjuutuka era ewatali kulwa ono omusajja amaze dde okubeera nga asayininga etteeka. Wuliriza, gw'atannaba kubeera ng'ozimba yadde ettooyi, gw'atannaba kubeera ng'ozimba nnyumba,
gwali mu kuzimba gwasuubira okuzimba nga tonnaba kukola nsobi njagala owulirize etteeka eryamaze dde okubeera nga lifuluma eriyitibwa Building Control Amendment Act 2025 erikwasaganya oba eryaleeteddwa okubeera nga likuwa olukusa okuyingira mu nju yo gye weezimbidde. Etteeka erikukkiriza erikuwa olukusa okuggulawo n'oyingira mu nju yo gye weezimbira nga tonnalinnya mu nju yo gye weezimbidde ku ssente zo, nga tonnayingira mu nju yo gye wagula poloti n'otandika okuzimba n'okuba bulooka. Olina kusooka kubeera ng'ogoberera ebiri mu tteeka lino eryamaze dde okubeera nga liyita General Museveni kwe yamaze dde okubeera ng'ateeka omukono eriyitibwa Building Control Amendment Act 2025. Njagala obiwulire tukasimbudde ebya General Museveni mu State House. Robert Kyagulanyi ayongedde okubeera nga amuteeka ku ttaka. Ogenda kubeera nga obiwulira saako n'embeera za Kano Besigye abasibe 6 aba NUP ebiri mu ggwanga Uganda byongera kubeera nga bitunakuwaza. Naye ate nga Pulezidenti bwe yatugamba tujja kumulaba nga anakuwadde, tujja kumulaba nga yennyamidde, tujja kumulaba nga akaaba, naye tetugenda kumulaba nga awanise. Naffe kye tulina okubeera, kye tulina okugoberera, kye tulina okukola nga bannayuganda. Nze akaleere watali kulwa teekako kigalo katambule nnyo nkasimbulidde mu Paalamenti. Wuliriza gwagenda okuzimba, gwazimba, gwatandika, gwalowooza, naawe asuubira mwenna etteeka lyamaze dde okubeera nga ate liteekebwako omukono omusajja omukadde ow'enkofiira ali entebe mu ntebe ye yeewaŋŋamyamu 2026 ennaku z'omwezi 17 ng'omusajja Byabakama eyabulawo ne gye buli kati yamala dde okubeera nga amulangira ku buwanguzi. Bannayuganda bwe bataamulondako, bannayuganda bwe bataasalawo, bannayuganda bwe bataatiikinga, njagala owulirize atandise okuyisa amateeka aganyigiriza, amateeka agolekedde okuteekawo embeera munda mu ggwanga Uganda. Okimanyi nti kati bw'omala okuzimba ennyumba yo bulungi ku sitakalyo ne ssente zo okugiyingira ate olina kusooka kufuna lukusa. Bw'oba tolina lukusa ne bageza bakusanga mu ggwe. Kakati kankusomere ku tteeka lino eppya President Museveni yasayininze. Omanyi okulonda kwawedde kati tteeka ku tteeka takyalina kyabeeguyako. Ekyo mukimanyi kyobola abatembeeyi mugende mateeka ku mateeka. Etteeka lino actually gabadde amateeka 3 nenze nkuleetedde lino kuba lyerikwata ku buli muntu naddala abazimba. Kati fe abatannazimba tufunye okweraliikirira. Baliyita Building Control Amendment Act 2025. Etteeka lino woddayo ku peegi yange nalyogerako nga balireeta mu Paalamenti mu September w'omwaka oguwedde, era Paalamenti bagiyita bukubirire, yali ewumuddemu nga bali mu bululu, bali mu byakkaadi bya bibiina, ne bagiyita esobole okuyisa etteeka lino lisigalire President Museveni kulisayiningako. Kakati munnange yali sayininzeeko. Kati ebimu ku byo okuyingira ennyumba gy'ozimbye oteekeddwa okufuna occupation permit oba occupancy permit. Ennyumba eyiyo era singa bakusanga mu nnyumba eyiyo gye wamaze okuzimba n'ogiyingira nga tebakuwadde lukusa bo, bagenda kuba fayini ya currency 24, ate buli currency mateeka gibeere emitwalo 2 gye mitwalo 48. Era neno local building committee either ku municipality oba ku division gy'obeera oba ku city yonna gy'oli bagiwadde n'authority, bagiwadde obuyinza okukola kye tuyita evacuation orders. Bagenda kugoba mu nnyumba eyiyo singa bagikusangamu inga toyina lukusa permission egisulamu, bagenda gikugobamu bakutanze n'emitwalo 48. Kakati kino oyinza kikola otya? Osobola okugenda no applyinga ku local building committee either ku municipality, ku city oba ku division, n'obagamba bana njagala kuyingira nnyumba yange nagimaze. That is ngoyina ne plan buli kimu byonna oyina ne obadde oyina ne permission okuzimba. Kati bwe biggwa ogenda n'obasaba no applyinga n'obagamba njagala kuyingira nnyumba yange. Kakati eno committee tekiteekeddwa kugitwalira weeks zisukka 2 confirminga. Bajja ne ba inspectinga ne balaba oba bye wazimba bye biri mu plan. Abamufuna plan ne muzimba birala no maana oyingira. Kati kino kibayambako okumonitoringa nga tonnayingira plan, tulage ku plan yo ekyo ekisooka. Ekyokubiri bye wazimba bye byo, then kati tukukkiriza yingira n'ennyumba eri mu mbeera nnungi. Kyokka ate waliwo ne partial occupation permit ebizimbe nga tekinnagwa nengo oyagala okuyingira, omuzigo gukutuddemu, ennyumba wakola omusingi gwa bangalu ne flat nayo malirizaako ekisenge kimu, naawe bakuwaddeyo omukisa
bagambye genda ofune kye tuyita partial occupation permit naye ate neggwako jukire ennyumba eba tennaggwa kati nayo bakuwa permit ya myaka 2 kitegeeza myaka 2 olina okuddayo n'ofuna endala ale n'obabulira n'ensonga lwaki tomaliriza kizimbe era ne bakomawo ne bainspectinga ne balaba tonnakimaliza naye era kiri mu mbeera okukisulamu kale tukwongeddeyo batuganye vaamu sooka okimalirize eno Uganda nno weeraga abatannazimba twekaabireko kakati bw'oba okimaliriza nga kiwedde ng'oyagala kuyingira either architecture oba engineer wo producing gye bayita certificate of practical completion nti kiwedde certificate n'agireeta n'agiwaayo ku building committee mu kitundu yonna wooli ne bagitunulamu ne bagenda ne bainspectinga ne bakuwa ne bagamba nti kakati oli oteekeddwa okukola ki okuyingira ennyumba yo kakati kankuyitiremu mu tteeka kakati omuntu yenna anaasangibwa nga yaragajjala oba okukola ensobi mu kizimbe ne kivaako akabenje akalumya oba okufiiramu omuntu bwe gumusinga asibwa emyaka 12 oba naawe engassi ya bukadde 10 oba okuweebwa ebibonerezo byombi mu ngeri y'emu nannyini singa asalawo okuzimba ekizimbe nga tasoose kufuna lukusa okuva mu b'obuyinza bwe gumusinga asasula engassi ya mitwalo 4 buli square mita gy'ozimba oba okusibwa okutuuka ku myaka 5 oba byombi ebyo bye bimu ku bibonereze ebikakali ebiri mu tteeka lino lye mbagambyeko pulezidenti yalitaddeko omukono ng'agendereddwamu okutereeza eby'obuzimbi etteeka lino lyayisibwa mu paalamenti mu Septemba wa 2025 nga we mbagambye era lyayongedde ku bibonereze ebibadde mu tteeka ekkadde erya 2013 ku muntu azimba atalina lukusa mu 2013 obadde osibwa emyaka 2 n'okuwa engassi yakakadde kati oli myaka 10 oli myaka 12 n'obukadde 10 byalinnye ensobi evaako omuntu okufa mu tteeka ekkadde obadde osasula 5.7 million singa omuntu ozimba nga pamiti gye baakuwa yaggwako osasula emitwalo 2 ku buli square mita y'ekizimbe oba okusibwa emyezi 13 oba byombi kakati waliwo enjawulo ya pulaani ne permission ofuna pulaani ezimba ekizimbe kyokka ate era oteekeddwa n'okufuna olukusa olutandika okuzimba nga ne pulaani yo giyina kitegeeza nti osobola okubeera ne pulaani naye n'okutandika okuzimba oteekeddwa kugenda era n'ofuna olukusa oba nfuna bulungi kakati yes okay kakati ebyo bye bitonotono ebikwatagana ku tteeka eryamaze dde okwera nga ate liyingira mu gazeti y'eggwanga Uganda era nga lino lyamaze dde okwera nga likakasibwa okuva General Museveni bwe yalitaddeko omukono kakati osooka kufuna pulaani ya ssente si ya bwereere yinginiya n'alambula ekifo kyo n'akukubira pulaani n'osasula bwe mala okubeera ng'ofuna pulaani eyo ogikwata n'ogitwala ku kanso kati bwe mala okutuuka ku kanso ne bajja ne balambula ne pulaani eyo ne bagikkiriza bwe bamala ogiverifyinga ne bakuwa pamiti ekukkiriza okuzimba awo nawo olina okubeera ng'owaayo ku ssente okuwa pamiti eyo bwe mala okufuna pamiti eyo n'otandika okuzimba olina okubeera nga ate ofuna olukusa okuyingira enjuyo gye wazimba era olina okuleeta abakugu ne beetegereza enju gye wazimba eri ku mutindo etuukiridde kati bwe bamala ne bakukkiriza okuyingira era n'okuyingira enjuyo olina okugenda ekasawo kati eryo lyetteeka eryamaze dde okubeera nga lifuluma na bingi nnyo tujja kgenda mu maaso n'okubeera nga tukuŋŋaanya ebikwatagana ku tteeka lino mukwano gwange gwe omuntu we wansi ali eyo mu kyalo osobole okubeera ng'otegeera era ng'omanya bulungi nnyo ebikwatagana n'etteeka eryamaze dde okubeera nga ate liteekebwako omukono engassi z'ensimbi zonna eziri mu tteeka lino ng'ekizimbe kigudde mukwano gwange oziwulidde naye kati twebuuza ekizimbe bwe kinaagwa nga byonna wabituukiriza byonna wabikola nga bwe wabikola ani anaasasula ani anaasibwa gavumenti enaavunaanibwa kubanga yeba yakkiriza pulaani yeba yakuwa pamiti yeba yakukkiriza n'olukusa olusembayo olw'okuyingira ekizimbe nga ye yalukuwa gavumenti ya Mwami Museveni neetegefu okuliyirira abantu bonna abanaafuna obuzibu ng'ekizimbe ekiyise mu makubo gonna nga bwe bagataddewo kigwiridde abantu nze naawe abaakasasiro mwabalaba ekiteezi ne gye buli kati bakyabanja nga naye ennwe zonna ebikolwa byonna ebyaliwo bisonga mu gavumenti nti ye yaviirako emivuyo egyaleetera abantu okubeera nga baakubwa
ne battibwa ne baziikibwa mu kasasiro nga ne gye buli kati abamu emirambo gyabwe tegirabikangako. Kakati awo bwe tuli, paalamenti ya mulundi guno yetandise okubeera nga amateeka mukwano gwange gayisibwa. Kati awo nga tumaze okubeera nga tuvaawo, njagala tusooka tumale okubeera nga tutunuulirako ku nsonga za Kano Besigye, ate we tuzivaamu tulyoke twolekere mu State House owulire General Museveni bw'ali mu kubeera nga ate asattira olwa Kyagulanyi ne EU Parliament akazito ke bamutaddeko ng'olunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 23 ono lwe yayitiddwa okubeera nga yennyonnyolako, yadde nga bwe yayise mu Minisita Okello Oryem yavuddeyo n'ategeeza nga bwe batagenda kubeera nga beetonda. Kaakati waliwo ebyama ebimaze okubeera nga bifuluma munda mu State House bye njagala owulire. Kano Besigye ekyamazima embeera gy'alimu mu kkomera eyongedde okubeera nga yennyamiza buli munnayuganda ssaako n'okubeera nga emukanga. Kaakati nno ono ebigenda maaso munda mu luzira bitegeeza nti omusajja yafuna ekirwadde ekitiisa, ekikanga, ekimuleetera n'okubeera nga oluusi tassa. Kaakati ekirwadde kino mbu bakiyise alagye. Ojjukira obulwadde obwakwata Ssaabasajja Kabaka, Mayiga n'avaayo n'ategeeza nti alagye yamuviirako okuyisibwa mu mbeera eno. Ekirwadde kino mbu kyandiba nga kye kyakwata Dr. Warren Kizza Besigye kifeefe. Kaakati ekirwadde kino kimuleetera okubeera ng'akolola kumukumu, kimuleetera okuggwaamu amaanyi, kimuleetera okuwulira kamunguluze, ate mu mbeera y'emu n'okussa kwe ne kufuuka kuzibu. Kaakati ekirwadde kino nga Ssaabasajja Kabaka kyamukwata ne kimugoya ekya alagye n'atuuka okubeera nga yenna agwa ku ndiri, Mayiga yavaayo n'ategeeza nti obulwadde buno buva ku bibala, buva ku bimuli, ssaako n'emmere oba olyawo oluusi ey'ebika omuntu gy'atakwatagana nayo. Kaakati Besigye bino byonna kiki kye yasisinkana mu kkomera munda mu Kadduukulu gy'ali ekiyinza okubeera nga kyamuviirako okulwala obulwadde buno obwefaananiriza obwaluma ku Ssaabasajja Kabaka obuyitibwa obwa alagye. Njagala owuliriza ebigambo bino wabula ng'omusajja bateeseteesewo n'olunaku lulamba olw'okubeera ng'ono asabirwa. Kaakati wali e Lubaga, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavuddeyo dda ku mukutu gwe ogwa X n'ayongera okubeera ng'ayimirira ne famire ya Dr. Kizza Besigye ng'ategeeza bannayuganda okubeerawo olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 23 essaawa zigenda kubeera 8 ez'akawungeezi. Kaakati nno waliyo okusabira Dr. Kizza Besigye embeera gy'ayitamu ssaako n'abasibe bonna ba prisoners abaasibibwa olw'ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda. Kaakati nno nga General Museveni agenda mu maaso n'okubeera ng'akaliga omusajja ono ssaako okumumma eddembere ery'obwebange ery'okubeera ng'ate aweebwa beyiro ssaako n'ebintu ebiringa ebyo okumukandaaliriza, okuwuliriza emisango n'abasibe bonna. Olunaku olw'enkya waliyo okusaba. Kaakati nno wali e Lubaga nga kwakubeerayo essaawa 8 Pulezidenti Kyagulanyi amaze okubeera ng'ate naye ateekayo omukono gwe n'agamba bannayuganda tugende tusabire omusajja ono ku kye yakola mu ggwanga Uganda, oba oliawo okutulaga ekkubo ery'okwerwanirira. Ampuliriza, njagala osooka owulirize ebigambo bino ebiva e Luzira ebyennyamiza ebitiisa, ate bwe tubivaamu tulyoke twolekere mu State House ewa General Museveni kaakati ng'agenda mu maaso n'okunyigiriza bannayuganda, naye waliwo ekimutwalaganya nga nabugisi mufungize. Oluvannyuma lw'okumala kati omwaka mulamba mu nkomyo, retired Colonel Dr. Kizza Besigye nate kigambibwa nti azzeemu okulwala. Mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima agamba nti akyalidde Besigye emirundi 2 wiiki eno naye tamusanze mu mbeera nnungi ey'obulamu. Agamba nti omusawo waabwe wa famire yakizudde nti alina obuzibu mu kussa era kivudde ku mbeera gy'awangaaliramu mu kkomera. Ensonga za politics zandibadde zoogeddwako ku mmeeza. Gavumenti bw'ekyusa endowooza n'ekitunulamu n'eraba nti bino ebyokusiba abantu okubatulugunya tebijja kutwala ggwanga mu maaso ne bakkiriza okutuula ku mmeeza ne tuteesa, ate ffe tugaana tujja kukkiriza. Okwogera ly'enkuba erirungi ery'okusolvinga ebizibu by'abantu n'okutuuka ku nkulaakulana. Omusango gwa Dr. Kizza Besigye ogwa treason musango, si musango gwa okubba kintu, musango gwa politics. Emisango gino gyonna gye batadde bano ba leaders ba NUP be tulaba mu kkomera, misango gya politics.
era nasabye bannuupu nti bampe lisiti yaabwe y'abasibe nga ndowooza nti balina lisiti y'abantu nga 3 oba 50 tugisome mu kereziya. Bampadde lisiti eriko abantu abasinga 600 ne baŋŋamba nti naye eno si lisiti yonna, nti waliwo n'abalala bakyakola lisiti amannya gajja. Bantu bangi nnyo abali mu kkomera tebalina misango, naye bwe baleeta emisango gijja kuba misango gya politics kubanga babasibira okunoonya obululu bwa Kyagulanyi. Embeera ya Dr. Kizza Besigye yeeraliikiriza, era nagenzeeyo okumulaba wiiki eyiseewo emirundi 2 nensanga ng'amaanyi si mangi. N'angamba nti yafunye mu luzungu bakiyita allergy. Waliwo ekintu eyo mukomera ekitagenda naye ekimuleetera okukolola buli kiseera, ate bw'akolola amaanyi gakendeera n'eddoboozi libula. Kyoba olaba nti oluusi abantu bagendayo okumulaba tebamulaba kubanga eddoboozi liba ligenze, amaanyi nga matono n'okutambula. Ate eyo mukomera gy'ali embeera si nnungi, bamusibidde mu kaspeesi akatono, tebamukkiriza kutambula ng'abalala mu kkomera, n'ayogera n'abalala, n'azannya emizaano, n'agenda mu kyaki okusaba. Embeera gye bamusibyemu singa ey'abalala. N'olwekyo tujja kwongera okusaba bbeeyi. Tusabye emirundi 4 ne bagaana, ate bawa abalala naye ye baagaana. Etteeka likkiriza naye Judge Baguma yagaana, naye tujja kubeera nga tusaba, tetujja kukoma. Ekirala atusaba ffe nga bannayuganda nti tetutya, tuleme okutiisatiisibwa, tukuŋŋaane tusabe rights zaffe mu ngeri ey'eddembe, ate tuleme okubeera divided kubanga bwe tubeera divided tubeera weak. Awo nange nateekayo okusaba kwange ku kereziya kubanga ensomera ne Archbishop waffe Paulo Ssemwogere n'akkiriza okutusabira. N'olwekyo mbayita mwenna enesaala ngisabye mu kereziya wensaba, naye yaffe ffenna mu ddiini zaffe ffenna, Abaisiraamu, aba Church of Uganda, Orthodox, ffenna tujje tusabire wamu eggwanga lyaffe, abasibe baffe. Ate n'ebibiina byonna mujje, aba PFF, aba NUP, FDC, n'atalina kibiina, n'NRM. Bw'oba olumirirwa abantu baffe bano abali mu kkomera, jangu tusabe wamu. Ate bwe tumala okusaba tutandika okukola wamu okulaba nti eggwanga lyaffe liddayo ku nkola ey'amateeka ate ewa abantu ekitiibwa kyabwe. Okay, kakati mukwano gwange ebya Kanowole ne Kifeefe Kizza Besigye byebyo bitiisa, binakuwaza, byennyamiza munda mu ggwanga Uganda. Kakati omusajja wa kusabirwa ku ssaawa zigenda kwera 8 ng'ennaku z'omwezi 23, lunaku lugenda kwera lwa Mande. Kakati abanaasobola mugende mumusabire, wabula ng'embeera eri munda mu ggwanga Uganda eyongera okubeera nga etiisa. Naddala omusajja nga Kano Besigye eyakwatanga General Museveni n'amujjanjaba mu nsiko, bw'abanga asobola okumutuusa ku kino, buli munnayuganda wenna atinka n'abasajja bano olina kubeera ng'okitegeera nti Besigye we kimutuukiddeko n'abeera mu mbeera bweti nga tasobola na kukkirizibwa kuweebwa bujjanjabi, olwo ggwe atajjanjaba ataataasa ku bulamu bwa musajja tibwabulwa omukadde w'enkofiira, weesiga ki okubeera ng'omukolera n'akutuma n'ebyo ebitajjansa n'obeera nga obikola? Kale nno koza kamanye ng'akoza n'owebbwa. Awo tuvuddewo.
Gavumenti ya General Museveni eri mu kattu ng'ebula ssaawa busaawa batulage nti tebagenda genda gye babayise kwennyonnyolako mu European Parliament. Njagala owulirize ebigambo bino. Olunaku olw'ejjo nakoledde amawulire ne nkugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni yavuddeyo n'esindika ekiwandiiko mu mankwetu, mu kyama, mu nkukutu, nga baagala bakikole mu sitayiro ndala, era nga bakkiriza okwennyonnyolako, naye nga tebaagala kwennyonnyolako ng'eggwanga Uganda limanyi ekigenda mu maaso, era ng'eggwanga Uganda limanyi ebiriwo, era ng'omusajja Okello Oryombo yavuddeyo n'ategeeza nti tetugenda kukkiriza Kyagulanyi kututegeerera, tetugenda kukkiriza Kyagulanyi kuteeka ku gavumenti yaffe ku nninga, nga bino bye beewala mbu Kyagulanyi okubalyako esso, Kyagulanyi okubalyako oluvimbo. Wabula waliwo amawulire agamaze okwera nga ate gafuluma nga galaga nti omukyala gavumenti ya Mwami Museveni gwe yabadde esibiddeko olukoba ono mu mwaka gwa 2021 era ye yaliyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga nnyonnyola n'attottola akawonvu n'akagga n'asiiga akazigo ku gavumenti ya Mwami Museveni. Abasajja bano ebintu ne batabitwala wala, nga si mulala yenna ye Miriam Blackso. Ku mulundi guno amawulire galaga nti ono yaganye okubeera nga ate addamu okugenda ate ayirewo gavumenti ya Mwami Museveni omubiri mu kalulu ka 2026 ewali obujulizi obw'enkukunala, nga n'abasajja bennakugambye ab'akakiiko aka Afirika abajja okutunulira ensonga z'ebyokulonda bavayo ne bategeeza nti amagye gawamba akalulu, era mu nkomekerero mu European Union ne tukiwulirako nti kano tekaali kalulu, zaali military operations, byali bikwekweto by'amagye. Kati omukyalo ono okubeera nga ku luno ekintu kimuzitoyeeko kimulemeredde, minisita yavuddeyo n'ategeeza nti tetugenda kubeera nga twetonda, kubanga omukyala yabadde amaze mbu okubakakasa nti ye tagenda kubeera nga alinnya mu palamenti eno ku mulundi guno, nga tebannafuna gwe bateekawo mulala, nga tebalina gwe basindikayo, basazeho okubeera nga ate banyiiga n'okuvaayo n'ebigambo ebiraga nga abatagenda kwetonda oba abatagenda kwennyonnyolako, naye ng'ekituufu kiri nti omukyala yabadde amaze okubeera nga abakuba igino n'abagamba nti Kyagulanyi watuusizza ebintu wakalubye obujulizi buyitirivu ddala. Njagala owulirize ebigambo bino ebitadde gavumenti ya Mwami Museveni ku nninga, ebimusattiza, ate bwe tuvaawo waliwo ne bwino amaze okubeera nga afuluma ava munda mu ggwanga erya Amerika, omusajja General Museveni, ng'eggwanga erya Tanzania lyamaze dde okubeera nga likkiriza ddiiru y'Omumerika okubeera nga ateeka beesi emu ku zisinga obunene mu East Africa ey'amagye mu ggwanga lya Tanzania. General Museveni afunyeemu okutya. Njagala owulire ebigambo bino ate mukwano gwange tukomewo. Era n'agamba ku mulundi guno abayambye ebbanga ddene tagenda gendayo n'abavaamu, era gavumenti mu kwekaza n'egamba mbu yo yaganye okubanja egenda mu lukiiko olwo. Amawulire agaviira ddala mu nsonda ezeesigika ababadde mu lukiiko olwo bagamba nti omukyalo ono yagambye nti newankubadde yayamba Museveni okumufunira empapula abaana be badduke mu ggwanga Uganda ng'agenda okutabangula Uganda mu gy'ekinaana, weewaawo n'ayamba ne mukyala we jjajja wammwe Janet Kataaha Museveni okubanga afulumya abaana be, ye Museveni atte abammwe. Ku luno agambye ddala mutuufu byakoleredde newankubadde munnayuganda kutagenda ku mulundi guno kubawuliriza. Era wano bassebo ne bannyabo pulogulaamu we yakyukidde. Ennaku zino okwogera ne Kyagulanyi kyafuuse kirooto kya ntiisa. Bassebo ne bannyabo Kyagulanyi okumwengejinga mu constructive debate eri aba NRM batandikidde ddala okumutiira ddala. Buli gwe babugamba nti weewaawo weetaagisawo constructive debate adduka buddusi. Kye basazeewo okukola ku mulundi guno okuva lwe yabawangula ne bakozesa eryanyi ly'amagye okuwamba gavumenti, basalawo ne bagamba tetumweteekera, omusajja atusingira wala. Concession of defeat eno etandise okulabikira mu bintu bingi nnyo. Buli kintu kyonna ekyali kigoberera amateeka ku luno bateekawo maanyi, naye resilience okulemerako Robert Kyagulanyi Ssentamu kwateekawo, obwagazi n'okugoberera kwe mubawa kusuza Nakyemalira nga teyeebase. Ensonda ezeesigika zigamba nti ono bwe yavudde mu lukiiko luno
nga Her Excellence Miriam Blakaso memba wa famire yaganye okukiikirira ebibi bya Muhoozi yajjeyo akasimu n'akubira ne baffere banne aba African Union abo abajja okwetegereza obululu era ne bamuwaana nnyo nti akalulu kaali feya n'abakubira nabo n'abagamba banaye mu ntaase temugenda omusajja atutta. Mu pulogulaamu eyasoose mwabaddeko nti mu kisenge ekyo ekiri e Brussels mu European Parliament wajja kubaayo omukiise wa African Union Komesa ne IGAD abakuliramu oba Election Observation Team yasindikibwa okulaba akalulu ke Uganda nabo bajje bawa lipooti yaabwe ku bibagamba nti amagye gaatabangula basebo ne bannyabo bakolawo kye bayita preliminary report. Election observers on behalf of the African Union mujjukire nti bano bali mu kiwayi kyekimu ne Museveni abeesibako nnyo okusobola okubakozesa oluvannyuma nti buli lwataganjula eddembe ly'obuntu n'atta abantu anoonya nnyo abantu abayinza okudismissifyinga bannansi bamuwe legitimase. Baŋŋambye nti yakubye akasimu ak'obwangu nabo n'abagamba banaye mu ntaase mu nnyambe oyo omusajja tasoboka. Robert Kyagulanyi Ssentamu jjukira mu pulogulaamu eyasoose European Parliament yabadde etaddewo nti wajja kubaayo omukiise oba leadership of the National Unity Platform nga teboogedde ani agenda kukiika. Bwe batayogedde ani agenda kwogera Her Excellence Miriam Blakaso n'agamba nja kugenda era ne bateeka erinnya lye ku pulogulaamu gye twasoose okufulumya. Wabula bwe yamaze okukakasa nabo ne bateekako erinnya nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine the leader of the National Unity Platform ne baamendinga oba ne bakola enkyukakyuka mu pulogulaamu ne bateekako erinnya lye Mariam Blakaso. Museveni n'amukubirirawo bukubirire olina okugenda otunnyonnyolere muwulire bassebo ne bannyabo bwe yakitegedde nti Kyagulanyi waakubeerayo n'asuulawo ettawulo. Naye ensonga ki ze yawadde mu kusuulawo ttawulo? Beera ku pulogulaamu yange eno ngenda kunnyonnyola kansooke nkuwe pulogulaamu. Bwe nzijja okuba nnyonnyola mbawa facts nga nnyina evidence n'ebyo byonna byonna bye ngenda okubagamba. Omukyalo ono ow'emyaka 7 kwe yasinzidde okugamba nti bannaye nzize mbataasiza emisango gyonna gye babawaabiramu ICC n'ebisigadde ku luno ku bikolobero bye mukoze abantu mundeke. N'agaana. Pulogulaamu empya yafulumye yeeno. Mu kisenge Spark 4B1 e Brussels. Pulogulaamu olunaku olw'Emmande ku ssaawa 12 keerako wano ku Media Choice kubanga obudde butera ne bukyukamu. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu the leader of the National Unity Platform will be speaking direct but via a remote connection. Ntegeeza ajja kwogera okusinziira yonna gye yeekwese naye ng'ayogerera ku online. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kakati mukwano gwange embeera bwete bweri gavumenti ya Mwami Museveni tulinze essaawa busaawa tulabe ekyamazima bano tebagenda gendera ddala kubeera ng'ate bawaayo okwennyonnyolako okwabwe oba banaasigala ku bigambo byabwe nga Minisita Okello Oryem bwe yavuddeyo n'ategeeza wabula ng'ate amawulire galaga nti ono okuba n'ayogera ebigambo bino kwe kubeera nga omukyala amanyikiddwa nga Black Soul yavuddeyo n'abagamba ku luno sigenda kubeera ng'ate njiwa omubiri sigenda kubeera ng'ate mbakulembera sigenda kubeera nga nsobola omusajja Kyagulanyi
nange mutya nga omuntu ayinza okunkozesa ensobi nyinza okwokya oyo musajja sobola genda naye maaso ku maaso kubeera nga temukonfesinga oba oliawo ne musobola obujulizi omusajja alina bungi ddala. Kakati ebyo bye biri mu State House Entebbe, wabula ng'eggwanga erya America nkugambye nti lyamaze dda okubeera nga lisembeza amagye gaalyo wali munda mu ggwanga erya Tanzania. Jjukira nti n'eggwanga erya Kenya nalyo eggwanga erya America lirinayo beesi, kyokka nga gano amawanga General Museveni agaagala nnyo okumubeera mu mikono era nga yali agaagaliza n'okubeera mu kabinja kali akannaamu akalimu amawanga nga Russia, omuli amawanga nga China, amawanga agagamba nti eggwanga erya America ate gali kuba igino. Wabula ngeno sinakubeera nga nkutwalayo, nakugambye nti waliwo munnamawulire eyavuddeyo n'aleeta bwino, n'aleeta obutambi, n'aleeta obujulizi obwongera okulumika gavumenti ya Mwami Museveni ku ngeri gye banyagululamu akalulu aka 2026, era ng'ono agamba yayingira mu ggwanga ng'obudde bukyali ne mu nominations zonna we zaagendera mu maaso omukyalo ono yaliwo, abasajja bawalukaga nga babajjamu nga balemesa aba NUP okubeera nga beewandiisa. Bino byonna omukyala avuddeyo n'abyogera ku mutimbagano gw'ensi yonna, ensi kwewuniikiridde. Njagala owulirize otegere nti General Museveni ku luno alina olugendo lunene okwongera okutangaaza ensi n'okusiiga ekifaananyi kyazze ng'asiiga emyaka 40 nti Uganda emulonda era bannayuganda bye bazze nga bamulonda emyaka gyonna ebisanja 6 ebiwedde, nga ne kino ekyomusanvu ayagala akiyiseewo mu mankwetu asobole okutuula wali agambe nti bannayuganda bannonda. Obujulizi obuvaayo buli bujulizi obweyongera okubeera nga bufuluma bwongera okulaga nti akalulu kano kaalimu ebirumira bingi nnyo, kaali k'amagye ge gaakakwata ne gakateeka mu nsawo ng'omusajja eyajja okubeera nga ate akuliramu okutunulira ensonga ku lwa African Union eyali pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria bwe yavaayo n'akakasa Jonathan Goodluck. Jjukira nti ono yavaayo n'agamba nti mu ggwanga Uganda akalulu kakubiddwa era ne kaggwa, naye ng'amagye ge gaabadde buli wamu. Kyokka nga okusinziira ku tteeka eryakolebwa mu 96 amagye ag'eggwanga Uganda tegalina kwesembereza mu kalulu yadde okubeera nga bakeetabamu okuggyako nga poliisi emaze kubeera ng'ebayita nga waliwo ekiganye. Naye ate ku mulundi guno twalabanga amagye ge gaduumira ne poliisi mu kalulu, ekitakkirizibwa era ekitali mu mateeka. Njagala owulirize nnyo obujulizi bw'omukyalo ono obugenze mu maaso n'okubeera nga bwolesebwa mu nsi yonna, era ng'akatambi kongedde okubeera nga kaanika ebikolobero ebyakolebwa mu kalulu. Wabula bino byonna nga biri bwe biti, kugambye waliwo ne bwino bw'ogenda okuwulira asatiza General Museveni ng'ava mu ggwanga lya America. Omusajja Donald Trump atandise okubeera mpolampola ng'aseetula amapeesa ge okutuukiriza kiri kyavaayo n'alayira n'agamba omukulembeze yenna eyeeremeza mu ntebe myaka 2, myaka 3, myaka 4 tagenda kubeera nga akkiriziganya naye yadde okubeera nga ate amwagaliza okubeera ng'asigala mu ntebe eyo mirembe awatali kubeera nga amulumba ng'agimugyamu ku mpaka oba ye okugisuulawo n'adduka. Prior to even getting to voting day, there's been abduction of opposition. There's been the Electoral Commission disqualifying, denominating people after they've been nominated and campaigning for several months. So the Electoral Commission is now also acting as a voter and deciding who should be denominated, leaving NRM unopposed in many positions. So 20 MPs were denominated from the opposition party, leaving 20 unopposed going into this election. Beyond that, there's been a lot of violence, enforced disappearances, arbitrary arrests, and from when the campaign began until now, over 750 people from NUP, as well as their supporters, have either been disappeared or detained, arbitrarily detained. So there's been a huge amount of sabotage in the electoral climate, even leading up to what took place today. The voter registrar was not released in advance, so people couldn't thoroughly audit it. And there was voters who appeared multiple times. So there are voter cards where, you had 3 different voter registration numbers. There were deceased people on the voter registrar. There were babies on the voter registrar. And then the amount of money that was spent to procure this system that was actually manufactured to fail, because ultimately if it worked well, it would have been a lot harder to steal an election.
So there's been so many elements that have curated what we would actually call a non-election. Right. Because an election is based on democratic, fair, lawful processes. So that's the context. And then today what we saw was, you know, a big amount of force that's been deployed into the rural areas, into the CBD over the past few days. So when you're having that significant amount of military presence, and you're actually hearing directly that if you stay near the polling station, as per your right, as per the law, you're allowed to stay 20 meters away. But basically they were told by many different spokespeople from within the military and security forces that you will be shot and there will be violence. So it created a very uneasy climate for people to go out and express their civic right. And then we get into the stuffed ballots and the non-functional machines and, you know, delayed opening for polling stations and accusations of rigging. Okugerageranya Idi Amin omugerageranya ne government eno okumugeraganya eno kubanga oli musiru nnyo tankwesoro olulimi ndowooza yojotegerekeka okumugeraganya ebikolobero Idi Amin byakola obigerageranya na bino olina kubanga mu basiru olinayo ekifo either ng'oli chairman oba ng'oli treasurer because mu bye mutugamba Amin byakola Amin byakola yatta abantu era eno video njagala gy'obosooka n'okuta olwaleero Amin yatta abantu waliwo omuntu asobola okuleeta obujulizi nga Amin atajja nani ruumu tewali tewasa kwata video bye bakola ebyekikomando ebya firimu oli aleeta evidence nga Amin atajja nani ruumu bwe bateriiyo kale ali tuleeta video nga baseeka bafa abasiraamu bakubwa amasasi ku street misanatuku era nze nyina we nabadde nga kaka inaffe abasiraamu tugenda kwesiima tugenda kufuna naffe ennaku zaffe Sheikh Hassan Kiryazidde Sheikh Mustafa Bahigadde Sheikh Muwayadde because nabo battibwa mu nzita y'emu gye mugamba jina nirimo yattibwa goyinza okungamba nti bano abaze bakubanga abantu amasasi mu nansi yabakuba amasasi okitegeera so kakati oli ababa generally mu bawanga yafa mu biseera ebyo ate ng'olwaleero tulaba abaseeka baffe bannaddiini kuba oli yali munnaddiini mwani abagamba nti munnaddiini alina kuba mukatuliki oba mukolesitaayi oyo gwe mulina okufevalinga n'abalabi wano nga bakutte faaza bamusibye Masaka nga buli media yonna ekuba nga buli media ekola ki eyogera ennaku bbiri president yali amaze okukyogerako ffe baseeka baffe ab'ebitiibwa bajja ne bayingira mu muzikiti misana n'engatto zaabwe ne bakwata seeka ne bamujja ku kituuti waggulu ne bamutwala mu safe house ne batuuka okumutanga yenna ajja awenyera ng'enjala baziggyemu kakati bw'ogamba nti twali tuli mu kujjukira Jenaniro omudde olw'ebyo Amin ebikolobera Amin bye yamukolako nga naawe bino obiraba okuleka ng'oli musiru nnyo naye bw'oba otegeera nti ekigatta bannaddiini mu nsi kwe kuba nti minzaani yaabwe eri iko ebalansinga bwe tugamba nti ebyakolebwa ku mulembe guli tebisaana kudda wano olwaleero reason why nze nakugamba nti Abafirika history tumukozesa kunyweza bye tulina yes so sikwetangira ebyaliwo bireme kutuukawo ebikyamu tumukozesa okusigala nga twenywezezza era bw'otunula President Museveni ebbanga naye yajja ayogera ebyafaayo byonna byayogera bimuyamba okusigala ng'anywedde nga yenywereza mu kintu akikutte bw'ati so singa ebyafaayo ng'abikozesa okusigala okulaba nti ebyo ebyaliwo tetubiddamu tebiddamu kulabwako singa ne bano bonna abasiba abali mu byobufuzi nga abali mu prison mu byobufuzi singa tebali bweru singa baseeka bonna bagenda bakubwa amasasi mu bitebe kyeyononero byani bali tebiriyo ku mulembe gwa Idi Amin walabako ko omwogezi wa polisi gwe bakuba amasasi police officer ngali ku ddala lya Kaweesi
ayina ekyafayo kyakireeta kyokuma omuleme gwali muzibu nnyo naye yali omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo bamukubako amanda eyali omusirikale ku ddala lya meja nga Kiggundu naye yattibwa ku ssaawa 3 ez'okumakya oba kitegeera so kakati okuleka bino bajja bigamba mu amayanja abaana abato naye kakati ffe abakozi abasusse emyaka 3 tugenda nze sibira emboozi nze sigibeeramu era nze kasota ne kwogera ebyo nga nsituka bwe mba naze ku mukolo nga ngenda n'ekyemisana sijja kirya tobandala wuyadde kubeera nze tonsiriwaza mirundi 2 nze nagamba mayanja tonsiriwaza mirundi 2 nesigala nga ntudde because history abazungu bamukozesa okudefendinga amawanga gaabwe obutaddamu kukola nsobi ezo ezaaliwo ebiseera ebyayita ekyo kyekimuteresa era kyekimutumya aga nti ezo ensonga zigende mu kaddiyizo eri ebyafaayo buli muntu yenna anaabisomangako aleme kuddamu kukola ki aleme kuddamu kukola nsobi eyo naye kati mu history wammwe mumukozesa kudi kubulakamairinga bannammwe kubulakamairinga famiro zaabwe kati President Museveni ddala amini okya bulakamairinga waki nti kati oli wali upanda gali kati drone ziyingirewo kati drone ziyingirewo kakati President Museveni kati amini okya bulakamairinga waki yafadda myaka anokusoba empalana omukazi mujja agenda naloga amalaalo amalaalo ga mujjawe omukazi mujja waafa n'atamatira nti yakola ki nti yafa n'agenda ne ku malaalo n'asimbako eddogo toddanga kati President Museveni because ye buli wakwata omuzindalo bw'ati Amini Idi Amini